mu byobufuzi obaako wokoma. Mu byobufuzi olina kubaako wokoma kubanga ebyobufuzi bulimba na kuteebereza. Kwotegeerera nti ebyobufuzi bulimba abaana b'ebyobufuzi abavuganya tiwali ayagaliza munne okukola ebintu ebirungi bisanyusa abantu nedda. Yandiyagadde yakola ebibi ebinyiiza abantu bye baana b'ebyobufuzi abavuganya kubanga ensobi y'omu yeyamba omulala okufuna kyayagala. Byebyobufuzi mune byobufuzi bwawulira munne gwavuganya naye nga yogedde ekigambo nga kyamazima yeewala okukikkiriza mu lwatu era kivumirira. Byebyobufuzi nobwekyo ebyobufuzi bino bye mulaba singa ensi eba kweyesigama oba weesigamye ku mpewo oba weesigamye ku bulimba, nsobola okubawa ebyokulabirako nti ng'otunulidde baana byobufuzi abali mu Uganda kati aboolekanye President Museveni ne Bobi Wine. Abantu abo omu byayogera n'omulala abiwulira n'abitegeera, naye kyabula si kyangu n'akatono. President Museveni Bobi Wine n'obwagamba nti abaayi gavumenti ya President Museveni erimu ababbi n'abali b'enguzi. Si kyangu President Museveni kukyatula mu bantu n'agamba mutuufu gavumenti eno ey'ababbi erimu ababbi era n'abali b'enguzi. President Museveni si kyangu kukyatula mu bantu mukyati nakkiriza nti mu butuufu gavumenti yange yeetaaga kutereeza, yeetaaga kusala magezi, yeetaaga kunoonya amagezi, obubbi n'enguzi buvuddemu butya. Nedda yeewala kukyogera kaati mu bantu nedda mu byobufuzi. Bobi Wine agamba nti mpulira baga nti ali mu myaka 4 ne Bobi Wine kizibu nnyo tasobola kwatula mu bantu mu bagoberezi be naga nti abaayi mu byafaayo bya Uganda abantu bakyogera ni President Museveni yasinze okuleeta obutebenkevu mu ggwanga lino era yasobodde kufuga ebitongole bikuumaddembe. Mubiraba bano mu byobufuzi nga muli mu kulwanagana kubanga enjuyi zombi tezirina mazima. Kyova olaba nti olwaliro oli bwe bamukwata nti bamusibye ate gwe basibye yafuuka mutuufu, asibye n'afuuka mukyamu. Ate nga mbategeeza nti ebyobufuzi bwe bityo bwe bifaanana. Teri ludda olwagaliza lunaalwo okukola ebirungi, naye teri ludda lusobola okwogerera lunaalwo nti yakoze ebirungi. Era mbategeeza nti mune byobufuzi bwe mubuuza nti waayi n'obuuza ku ludda lwa Bobi Wine n'ogaa nti waayi kino Museveni kyayogedde si kituufu, aganize mwogezi we kakati tayinza okukyatula mu bantu. Kati n'ekyo ensi bannayuganda bwe mwesigama ku byobufuzi ne mugwerayo mujja kusaanirawo ku bwereere nga temuli kyemugyemu kubanga ebyobufuzi bulimba na kuteebereza si bukakafu nedda. Kati kyovula waliwo ekizibu. Ebigambo bino mbategeeza ekibi kikadde, ekibi kintu kikadde ku nsi, ekibi kikadde era tebakulimbanga nti enguzi ya leero nedda. Wadde ku mirembe gy'abakabaka oli bw'abanga yazza musango ekiro osanga kukuta n'enkoko agitwalawo mwami era mwogerere bulungi enguzi yadda. Nina omusajja yabadde agamba nabadde muwulira ayogera social media munamawulire omu ng'agamba nti kwa mini tewaaliwo nguzi nedda. Nze mbategeeza nasibibwako mukomera Mityana kulemerwa Amini naye mbategeeza nti navayo na sente ate nga tewali musawo guli awo wali abavubuka bampayiriza bino naye mbategeeza nti navayo na sente enguzi nkadde
ekibi kikadde ku nsi n'ebyobufuzi bikifuulafuula nti enguzi tandikidde ku Museveni bubbi butandiki nababuuza nti ani atabba mmere mu maka ga kitawe ne nnyina mummwe abampuliriza ani atabba mmere omusajja n'abakazi ani atabba mmere mu maka ga kitawe ne nnyina nga muto kitegeeza ekyo kibi kyawona ddi ani yakiwonya kibi ekyo abantu kibi tebakifunira mu gavumenti abantu babi kyenva mbagamba ekizibu kiri mu nsi kati zenzikiriza kubanga amakanisa n'amadiini singa ga Katonda ge galibadde gajjawo kibi ku muntu abadde mubbi n'alekayo abadde muri wenguzi n'alekayo naye kati bwenjogera wano byobufuzi bifumba birala byobufuzi bulimba na kuteebereza kyeva mulaba ebyawandiikibwa bayibuli mu Yakobo sura 3 n'olunyiriri kuva ku 13 okutuuka 10 kale 16 kirabi kyogerwa byandikibwa bikakasa nti ebyobufuzi amagezi agalimu bubi amagezi agalimu bucaayi agalimu bulabe agalimu ennyombo ku magezi siga Katonda amagezi ga sitaani n'ekyo ebyobufuzi bye mwesibako bye mukulembeza mulowooza nti bivudde mu ggulu nedda ebyobufuzi magezi ga sitaani kuba gajudde obubi gajudde empisa mbi gajudde obulimba gajudde bucaayi nibyo si magezi ga Katonda bw'osoma era Yakobo sura 3 n'olunyiriri 17-18 ojja kulaba amagezi ga Katonda gava mu ggulu amagezi amalungi amagezi amatuufu amagezi agali gakutebenkeza abantu nibabeera bulungi nibagalana nibabeera bonna nga bampisa nungi buli muntu gayisiga munne ago magezi ga muggulu amagezi ga munsi g'ebyobufuzi mukakane mugenda mukulonda naye mumanye amagezi gamugoberera amagezi ki ago magezi g'ebyobufuzi gajudde obulimba ne guteebereza n'ekyo twemalaayo kugamba nojja kuwayo n'obulamu bwo kubanga byabufuzi nedda gwogoberera nkugambye tasobola kukkiriza munne gwavuganye naye nti yalina ekituufu kyakola tasobola kukkiriza nga Babwene nga magambye tasobola kukkiriza nti Uganda obugaga bonna abagaga bonna bebulamu mu Uganda naye nga mwali kivudde ku butebenkevu okufuga magye okufuga ebitongole ku maddembe ebyali nze emyaka 72 naye nalaba nga tosobola kweyagalira mu ssente mu kiseera kiri kyemabega Museveni tanajja okuvira ddala wansi eri mu Amini mukimanyi byaliyo n'olwekyo abamazima bategedde so mbategeeza nti mugobere ebigambo bino by'obuwandiisi muleme kulowooza ti waliwo oludda nabagamba mwena muli babi kubanga ebyawandiikibwa bwe bigamba Katonda agamba abantu bonna bayonoona naye obubi bw'obuteeka ku munno eka kyabulabe ng'ate naawe oli mubi nkugambye omuntu atasobola kukkiriza nti kino gundi ayogedde kituufu leero buli kyayogera olaga nti kifu ebyo byabufuzi mugoberera bwe mwebyesigamako mujja kutomera nnyo temunaba mwebale nnyo kumpuliriza